amawulire agaliwo okuva mu America n'amawanga g'abazungu amalala ebyobugagga bya Museveni ne family n'akabinja kakwemera nawe kwegwanga Uganda babbo okwanguza bw'abannayuganda ebyobugagga byonna biwambiddwa biboyeddwa nga nibalangibwa kubba nsimbi za musole Uganda balangibwa kwekomya ebintu byabawejjere mu gavumenti ya General Museveni n'olwekyo kati ebyobugagga badde baguze mu America mu Bungereza n'amawanga amalala nga babigula mu musimbi gw'omusolo gwe babba wano ebyobugagga ebyo badde biwanyisa nti bana abakaddiye bajagenda bamuwulire ng'eyo bali ensimbi ati nno biwoyeddwa bitwaliddwa byakuddizibwa eggwanga lya Uganda nga President Kyagulanyi azze okulayira bw'ati olubaleke babikomyewo ate bitundibwe tufunemu ensimbi empitirivu sobola okutereeza Uganda yaffe. Kale katandike bwe tuti society kwe kuba nti osobola ogiyamba nefuna obusobozi obwetransforminga okuzimba ebizimbe it's no longer anything of permanent value because osobola okwekanga nga abazimbye nkya bimenyeddwawo ababiguze nkya abalala babiwambye. Sawa zino wetwogerera government ya Uganda and all politicians, almost all politicians in Uganda, due to corruption and other human rights abuses, the injustice in the country, which has caused an international alarm, has forced them into a panic as their investments abroad are being encroached upon and confiscated. Ekizibu nti bannabyabufuzi kimbadengezako okubagamba nti bwe tuli wano tuli mu kasamba tuko bannabyabufuzi bewaffe bonna basattira olw'obulyako obukenozi obubbi n'ebintu ebirala ebikolwa ebyokutyobola eddembe ly'obuntu ebigenda mu maaso mu ggwanga bibaleetedde akasattiro nti bwe tugezezzaako okubitegeeza ensi yonna bangi bye badde bakoze nga balinga abalowooza nti beeterekera mayumba ge bakoze ebizimbe biki sente ze batadde ebweru mu akawunti z'ebweru zonna zigenze ziwambibwa. Kyokka nno kino kiri mu buzibu bw'Abafirika bonna ndowooza tetuyiga kuba ffe tukuze kutuuka wano ng'amawulire gabeera gayita gabadde nga oluusi gali ku bantu b'amawanga malala nti nakyemalira amaze ebbanga bwe riti bwe bamugjeeko ebintu byabadde ainvestinze ebweru byonna amawanga ago gye yabinvestinga gabiwambye gabiboye. Kyewuunyisa nti ebyo byonna nga weebiri omulembe nga n'amawulire tegakyali ga nkiso nti gafunika gabbalirirwe kubanga ffe waffe mu Uganda ekyamazima kiri nti amawulire ng'ago agakwatanga ku ebweru agavudde ebweru ffe we twakulira tegabeeranga nnyo mu mawulire g'Oluganda gabeeranga mu ga Luzungu ng'ate nago gabeerako briefly nga gakiyita mu lujja because amawulire g'Oluzungu edda gabeeranga ndooza ga ddakiika 45 nga ge gabeerako ku radio. Kitegeeza nti bw'otunuulira omuwendo gw'abantu abaali bategeera Oluzungu n'eddakiika ze gamalanga kwe gali n'obudde olw'okuba nti buba bugere abantu baagamanyanga kitono. Era ebiseera ebisinga amawulire agakwata ku ebyo twagawuliranga nnyo nga Venancio Ssennoga zo gasoma ebifa mu nsi ne mu bwengula. Naye eyo programu yabeerangawo ku wiikendi nga lwe bagisoma. Mu nnaku za wiiki weyandibaddewo yabeerangawo kiro nnyo era ng'ewulirwa abantu babeera batono because people are already retiring to bed because tomorrow ba preparinga kuzuukuka kagenda kukola. Right now amawulire ng'ago nga gabaddewo wano essaawa zino mu abali wano tewali atamanyi nti eyali president wa America Donald Trump emisango gyamusse ovye emisango 34 era alindiridde kusalirwa mu July. Mukimanyi mwakitegereddewo immediately nga kyakatuuka abasinga obungi
naye n'abalala be bakwata olwaleero tuli kubaanita amonge babasilaminze sanctions ne US ne basalaminga sanctions including by immediate family members nga baba abwe n'abakyala agamawulire mugamanyi mugawulira. It has been happening everywhere. Ne muwulira nti omukulembeze w'egindi bamuggyeko ebintu bye babiwambye, ebya Gaddafi babiwamba, ebya Mobutu babiwamba, ebyani babiwamba. But still Africans are adamant to learn from mistakes of others or misfortunes of others. You will find them committing the same atrocities. Ngabera bidenti repercussions wezili. Right now repercussions ziliko ne jetuita precedent. Whoever doloza chibade techikolwangako. They will show you it so happened to a certain leader in this country after doing this and that unfolded. So fenga feba na Uganda tusanye tuzukuke tutandika okulaba ensibo etambula. Channaku ndowooza lwakubanga tuli mu revolution kasengejja kwongera bongezi kusengejja bantu. Still you find people fighting so hard okulaba nti omuggundu gw'okwenunula ogw'okwerwanako baguteekamu omuziziko either by action or words. Oli atuula n'afumba omutwe n'agamba nti nze bwe naateekawo ekisitoole kino kijja kubaako kikikola. Oli nakkiriza n'aweebwa essente n'asalawo n'ajja ne yeenaabira mu maaso mu kaseera kano akaakazigizigi. Nina abantu b'ensaasira nti kano akaseera onseereza otya bannange? Kano akaseera Vincent twalaba omusajja tomusange kayinja. Obadde mawulire jukira nti wali mawulire ng'oli ku ga radio ng'abantu abakumanyi batono for heaven's sake. Social media nejja nokkiriza ng'omuntu eyakoledde erinnya ng'oli mu nzikiza n'ojja ate kati mu kitangaala erinnya lyo nokkiriza lizannyirweko bwe lityo. Do you think mu bwongo obwo ku myaka gyo nti kiina we kyabadde kisobola okwekyali kisobola okutwala mwene embeera gye tuliko? Baganda bange mutegeere ekintu kino nti revolution stage kweri tewakyaliwo force neegi esobola giyimiriza okuggyako nga Katonda. Naye ku bitonde bye bino ebisigadde kagabe mayembe kagabe majenne kabibe biki ebitonde bya Katonda ebisigadde tekuliko kitonde n'eki kirina busobozi busobola giyimiriza. Byonna ebitonde nga Katonda bwe yabitonde ebisigadde Katonda yekka ye yeeyimiridde yasobola ogiyimiriza. Ebisigadde tebisobola. Naye osaasira omuntu ng'akitaddemu obudde bwe n'ateekamu amaanyi mangi nnyo n'avaayo ne weexposingira mu kaseera akali delicate. Wokimanyiridde ddala nti abantu bano tebakyadda mabega. Bannayuganda tebakyadda mabega bagenda kwenunula. Naye ate bwe bagenda okwenunula bagenda n'obusungu obuyitirivu. Singa mumanyi amaanyi President Kyagulanyi g'ataddemu ne ttiimu ye mu kugezaako okusiiga ekifaananyi ky'okukakkanya emitima gy'abantu n'amaloboozi gaffe gakkakkane. Amaanyi g'akozesezza wakati mu kumwagala n'okumukkiririzaamu ne impact gye kikoze ku mitima gyaffe mwandibadde mwesaasira. Kubanga kye kyakayambako kiri ekintu eki kyokka kitukomako obutakumenya mateeka, kitukomako obutabeera violent. Ekyo kyokka kye kikola. Naye kye kitasobola kukola kwe kukendeeza ku busungu bwe tulina ku mitima gyaffe olw'ebyo ebitukolwako. Kwe kukendeeza ku busungu bwe tulina ku mitima gyaffe olw'ebyo ebikolwa ku ggwanga. Basibye abaana, batulugunya, batta, bakola buli kimu kussa n'okugula abagulibwa. Naye ebyo byonna bitannaba kukwatako gwe mutima ogw'okugamba nti tukooye twetaaga okufuna obuyinza bwaffe budde emikono gyaffe.
then inaffe nyini tuyina ekirala kyenjagala obbabuulira mukitegeere buli agezaako okussaako ettaffaali lyonna mu kunafu ya revolution ndi munnanga obusungu tubulina naye kye busobola okukola tetunnaba naffe kitegeera ekyo kyokka kye muba mubeeranga mumanya ndi obusungu tubulina bulungi nnyo naffe tubuwulira naye kye busobola okukola tetukimanyi especially etuba nga tulina obuyinza bwaffe kati gwe atusobyako wano nga tulafuuba n'okwenunula bw'oba weetegeerereza abamu mukola ebintu ng'olowooza opulaninze nnyo n'ovaayo ne sitori ng'olowooza y'amagezi nnyo walowoozezza ne weerabira nti waliwo ebibuuzo ebiri kuletiko bye wandibadde weebuuza mu kino waliwo omukungu eyatugamba nti yatuwanga ennaku z'omwezi lumu June Nupu egenda kuba egudde mbukubanga abakulembeze bamemba ba palamenti 50 bagenda kuba bagenzi naye nyini yalowooza kyayogedde kyamagezi ng'omuntu ne yeerabira and I want you people to get him this piece of jengendo mukolera mweno hajitegeere next time bwaba planning bwaba anonyo ku executing anything yerowoozeemuko because some people take him to be a smart person as he poses to be yenga ye ne mu videos zisinga akikola naye njagala ategeere ekintu kino Nupo ba National Unity Platform tekolebwa ba MOP tekolebwa ba MOP wabula ataba ba MOP bakolebwa Nupo kati gwe bw'olowooza nti bano 57 betwafuna this time ndi be bakola Nupo obwongo bwo buba bukyali n'ekitono akatuli akayisa omukka k'otamanyi go nyini kirwaneko because go webuze kwaba 57 bameka abali be MOP before Nupo kwata no mu 7 bameka abali be MOP before Nupo ekitegeza Nupo was there before them becoming MPs twaba jaluddawa ndaba twafishinga muki twafishinga mu banna Uganda bali abasigadde millions z'abana Uganda mwe twasobola okufishinga aba 50 bogamba nti bwe bagenda okugenda bandi tutiisizza nnyo azifu we tufishinga waweddewo bwana gundi oyo yani erinnya lye ndyerabira mumugambe Nupo it's not just a mere political party. Nupo is a representation of an ideology that pursues liberty. And it is embraced by anyone obwongo gwe buzuukuse n'ategeera. Bwe buzuukukira w'otegeerera. Era bw'omaliriza ogenda tusanga. Ideology ogisanga abantu bagyerippako bweripi buli ategeera yagyerippako. Kati gwe obadde olowooza nti ekyo bwe banaakikola by the way Nupo olw'okuba struggle yaffe olw'okuba kasengejja na buli alina omwoyo omutono buli alina asobola okuyitaawo revolution eba terina gyemutwala ebe mukasuse mu mpuga w'amaanyi abantu bonna bagenda kugoberera mpuga let them go by the way n'amaanyi ga mpuga bw'oba obadde oyagala kubato kati ndowooza ke walabye ku kino ojja kukankana amatama naye amaanyi ga mpuga nago ne bwe gabanga Masaka yenna for instance gamwetikka Nupo omulamwa gwa Nupo si gwa kutunuulira Masaka omulamwa gwa Nupo gwa Uganda eyeekutte eyawamu kati mwe abasajja ab'obwongo obunafu ab'emyoyo emitono nti awalengera akasente woogenda oyaayaana mumu kyasobola okulowooza bwe mutyo simply because olowooza olina publicity olina following mbaddewo mu mawulire nina erinnya nkoze byenkoze ebivuyo gyange na buli kimu Katemba abaddewo
you're only benefiting on the gullible society. Gullible society, ye malaga taking in whatever comes as akasamba toko konake mubatera mawuli. Ajaka goberera. People pick interest in moving into your boy okoze. Nalese controversy mu kufa kwa gundi kasiwukira nalese semanyano gundi ali muri wabisiyaga nalese like that licho jumping onto Ugandans will yearn to read it bajaji kuyani ngo bigoberera lwachi not because they want to pick anything from there but because chibayamba okusala stress go ebuze buchango tandika bigoberera chiche cyali kikuse dene mutwala nemukwata nemuzayo mukomena ne then what Nichibachi. We are a group that cannot be blackmailed at all. Kirizo bagane no revolution kabere president yenyini chagula nyinga yake dena ajivamo na agamba ndina yajisude wasa zediro. Revolution techalina yatuka mu level nga techagwa kutaka. Weri revolution jetulimu yatuka mu level nga techagwa kutaka. Ngabo watasa asobola kubayo muntu akera kumachanti naje kutenji tunze. Because you cannot sell all of us. At the same time, no. There will always be someone to pick up rags of it. Nazivugange gena maso. Ate revolution yeta go moyo gumu. Goka for as long as gusobola kubayo moyo go. Nga gustandi nze kumazima ne kugamba nti revolution ene tekedde okugenda maso era tujja genda maso. So, my message to you Muganda wange nga bwolowooza bwobadde gira vutukeri n'ovuma abantu buli muntu omukanga kanga omuvumu omukola otya kyoba olina okumanya Muganda wange nti eno revolution yeyambula era nawe toli wala na kwambulwa nga bwolaba abalala bonna bwe beeyambula. Tunulira abasajja abakulu bamukaaku mweyambula lumu nabagamba Museveni nga atuse kukugwa nga agwerayo bwati buli abadde beneficiary wa kasenteke buli abadde beneficiary bwotera ganga bukyali manya kukasukidde kadi ye yokusatu aleka akuse ate kati wali lwafuuse lubwa lukovu lulumirira kutta kati kadi bbiri ezisemba yazikasuka omulundi yo werage gwe tunulira bampogoloza bali kuki olooza bali kuki golooza bye bali bakola bali tebabitegera bagenza okwogera nga tebamanyi kiki kye boogera na kiki ekitegeeza naye obuzibu ekibagoba kisinga kino kye bakola bagamba waakiri mmwe katubagambe mututegeere tunaawadawadako naye ono ye tasaasira talyawo era gwe mulinde 225 abasinga obungi mu bana agenda kubanga abeetamiddwa nga alina bbeerawo lwaki kati agezaako okufumba nti waliwo clash between bo naffe so that eneeba emboozi ya 225 egenda kuba yawe gundi bamuse anti yabadde akubagana n'abanoopu gundi bamuse anti yabadde akubagana n'abanoopu bwe batyo. That is what is going to happen. Kya planning mwabadde balowooza era bannange muze yaleeta ate ya planning nnyo bano bakwata sente bano baleeta abaana oli asiba abantu kubanga afunamu all that nonsense mugikoze tetaddewo impact akiraba ate ekizibu naffe kye tukyabakoledde kiri kimu tetunalaga busungu bwaffe kiki kyetuteekateeka kukola kati tayinza kutwesiga tuliraayingako ayina okusooka mwabeerewo and he is going to do so. 225 akimanyi tabaleka waggulu mulyoke mukungula ebibala by'okkolera omuntu atayina mutima gwa ggwanga mukungule ebibala by'okuba n'emyoyo emitono mwenna eryo lyekkubo lyammwe olwaleero mbagambye nti njala kusomesako kamwe mwekka ab'emyoyo emitono aboogezi abalowooza nti mwogerera revolution egenda kuggwamu amaanyi zibasanze kubanga muteekeddwa okukimanya nti kino ekiriwo
tekikyaliko muntu omu asobola kuvaayo kiclaiminga nti entirely yakibowuninga wabula collective responsibility for those abazukusa abategedde abakisookamu ne bwe babanga baali bakikozesa kulimba na kuwuddiisa abantu nga bw'oyogera kababe nga baali bakikozesa ekyo tebalina control. Manye ebigambo tosobola kuba na control yabyo kasita bimala okuva mu kamwako. Perception is entirely up to the listeners. Gojja kwogera ng'olowooza obadde oyagala delivering a message eno oli apiikinge mu kirala. Ate era omuntu bw'amala okupasivinga ekintu kyawulidde kyakikozesa kisinziira ku ye. Kiringa we tosobola okutuula mu kibiina omusomesa n'atusomesa ffenna nga musomesa tuyingiriddewo olumu mu kibiina omusomesa atusanzeemu n'atandika okusomesa n'avaamu nga buli muntu ategedde bugwe. Mulimu abategeereddewo, mulimu abajja okutegeera oluvannyuma lw'okuddamu okuyisaamu amaaso, mulimu abajja okwetaaga abalala obbannyonnyola, mulimu n'abanaafuna ebyo byonna naye ate ne bavaamu nga tebategedde. Kale ekyo ky'ekintu ky'olina okumanya. Eno revolution we yagwa mu matu g'Abannayuganda obwongo ne buzuukukako abasinga obungi. Kati tetukyaliko nti direction gundi yayino gituwa. Ebyetaago byayo jjukira ffe mu revolution yaffe tugaba mental independence. Ng'oyingira bwoti ku mulyango, that's what we provide. Mental independence embedded in the slogan gy'owulira eya people power. Etukugambira nti munnange nti obuyinza buno bwe tulwanira bwe tunoonya buwo. You're just reclaiming it from those who had captured it. Walubakwasaako bukwasa ne balowooza nti bateekeddwa butekinga for granted ne babutwala babukozesa bye beetaaga. Kati tukuwa magezi tukuyambako otandika okitegeera obunone. In such a revolution, you cannot come out and think that someone else can claim monopoly over it. Lwaki we put the information and knowledge in the public domain for public consumption. Then, after that, comprehension is left to the people. Sijja kubeera na bigambo bingi nnyo kubiwanvuya because bwe tuba bagamba ebigambo ebingi gye tutandikidde mwerabirayo. Obwe baka muteekeddwa okuba nabwo mumanye tetusoboka, tetukyata, tetukyakivaamu, not even nagwe olowooza nti ye munene nnyo mu revolution eno nti yakivuddemu. Tewakyali muntu akivaamu ne tukivaamu. Ekirala come June nga bwe wagamba, mark the dates. Let more than 50 members of parliament from NUP walk away from it, hence creating space for new entrants, cadres that have understood the essence of the revolution, period. It is not MPs that made us, but we made them. Kati bw'obwongo bwo bwadde bulowooza nti ekyo mawulire amakulu ge wali oleese nti gayanda ositula NUP, kitegeere NUP tegwa lwaba MP, wabula ba MP bagwa olwa NUP. Ebintu ebyo byawule, tandika ozuukuka nga bw'osongera ku bantu ku mutwe, naawe esonga ku gugwo. I salute you. People power, our power. For God and my country. Tweyanzege obubaka obwo obulungi obunyuvu obusufu abotwadde muganda waffe Jaffa Makanga. Obubaka obwo butwebuulirirako bwongera okutuzaamu amaanyi n'essuubi. Obuvunaanyizibwa bwange, obuvunaanyizibwa bwaffe eggwanga lino okulitereeza, okulijja mu mikono gy'abatemu, okulijja mu mikono gy'abakabu, okulijja mu mikono gy'abannansi abaagala ensi yaabwe otweyagale. Mbaagala nnyo mwenna abaliko banange bali kubaako ndagana ngera sitaffe. Bwe nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu banange mweraba.